السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ate nga bulijjo tukomyewo mu studio za Rawda okuddamu ebibuuzo byaffe ebibuuzibwa buli wa mukaaga nga tuli wamu ne mukadde waffe District Kaazi wa Mukono okubeera nga tuddamu ebibuuzo bino. Sheikh, nga situnnaba kutandika sokola muse ku bantu abatulaba era abatuwuliriza. العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم abatuuliza mwenna ba Rawda Islam Media n'emikutu gyaffe kirize mbabuuzeeko nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuuzo ekigenda okusooka mu bibuuzo byabuuzizza wano kino kiri mu lufuutifuuti kigamba, Sheikh, if I don't find Juma prayers, especially Subuhi, Maghrib, Jama prayers, especially Subuhi, Maghrib, and Isha'i, when I'm praying alone, should I pray in loudly or silently? Help me on that. Abuuza nti bw'aba jama tagisanze mathalan ya subuhi oba ya magharibi akkirizibwa okusaala mu lwatu. Essola bwe tuba tuzisaala tulina kuzisaala mu sifa zaazo zonna. Bwebanga essola yakka nga tugisaala mu kyama olina gisaala mu kyama. Bwebanga yakka nga esaalibwa mu lwatu erina kusaalibwa mu lwatu. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluusi n'essola eziriko rawaatibu yamalanga zisaala ng'eya subuhi. Wa in asbaha jidda, obudde ne bwe bubanga buyise butya, mathalan ayinza okuzuukuka ku subuhi nga Allah amugeridde kuulu enjuba ekoze eki evuddeyo, akola atya? Tumugamba nti agisaale mu lwatu kubanga yo yakka mu ki. Wa in asbaha jidda, newankubadde ng'obudde bukoze eki bukedde nnyo. Wallahu ta'ala alam. Ekibuuzo ky'okuli Sheikh, okuta ekifuba kiri sunna? Simanyi mu sunna za nabbi nti mulimu okuta ekifuba, wabula alina obujulizi ku kyo. Inshallah tujja kukifuna irimu tugyetaaga. Wabeerawo ekibuuzo ekirala kigamba, bw'oba oli mu swala balibu neevaako, okkirizibwa okuva mu swala oteekeko ekitangaala? Okuggyako nga tulina okutya nti enzikiza bw'ebeerawo waliwo ebisobola okuvaayo mu bwangu nebitukosa. Naye watabeerawo bivaayo mu bwangu kutukosa, tuga nti tewali bwetaavu bwa kuva mu salaati kuteekako ttaala, tugumiikirize okutuusiriza ddala essala bw'enaakola ki, bw'enaggwa. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Ono Sheikh asoose n'atwebaza emirimu gye mukola era amannya ge ye Lugerago Salimu. Allah amuwe obulungi Saali. Abuuza agamba, Sheikh, eno tuli mu sama naye tubadde tuli mu kutuba nga tutudde mu musana omukambwe, ne wabaawo aleese amazzi agannyogoga. Ffenna babadde mu musana ne tusituka tugende tufune ku mazzi kubanga abamu tubadde bubi, naye nga kutuba egenda mu maaso. Ekibuuzo, Sheikh, tulamulwa tutya wakati w'embeera eyo ng'etuuse? Kikkirizibwa omuntu okunywera mu khutuba? Naam, kikkirizibwa wabeerawo obwetaavu bw'ennyonta, naye al awula ekisinga obulungi butakola ki. Era ne bakhatibu mu nsi ezo naddala ez'amaanyi tubalabako ng'agenda n'akacupa ke wawummulamu wano bayina alkhutubataini ng'anywamu kuki kutuzi. Haza la baasa bihi. Wallahu ta'ala alam. Ekibuuzo ekirala Sheikh Muhammad ibn Juma abuuza, salatu layiri oba tahajjudi tugisaala mu lwatu oba mu kyama? Salatu layiri tugisaala mu lwatu, ekkirizibwa n'okusaalibwa mu kyama, byombi bituufu. Tugisaala mu lwatu n'okugisaala mu kyama kituufu. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalabwa nnyo ng'agisaala mu lwatu. Bawali bagamba nti okugisaala mu lwatu
kyekyasinga okwatiikirira salatu layili. Kyobola ne tarawihi eri emu ku salatu layili naye tugisaala muki mu lwatu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomanga ng'awuliza basahaba salatu layili, era yagisaaza omulundi ogwasooka. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba ne balaba bagisaala, n'agisaala n'ogwokubiri mu lwatu. Sahaba balaba obujulizi obulaga nti bagisaala mu lwatu kyekigambo ekigambo Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu bye yagamba nti bittu inda khalati Maimuna, nasulake wa mama wangani Maimuna. Wensulayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam enda okumulanga yebaka fi al-abisat ku kiwempe nga ki. Faqama bil-layl, nayimuka ki ekiro, fatawadda, nafuna ki, nafuna wuzu. Qala faqama, nayimuka asaali, faqumtu ana, ninyimuka, fatawaddatu bifadaili maihi, amakulu nenfuna wuzu kutuzi twaleseemu mukaki mukadomola oba mu kyombo. Fajitu faqumtu inda yasarihi, nenzija nayimirira ku saidi yaki yakkono. Fa akhadha biquruni ra'si, nankwata bwati mutwe, hatta ja'alani inda yaminihi, okutuusa bwe yanteeka ku saidi yaki eyaddyo. Awo abawalimu bakutunulawo obujulizi n'amateeka mangi aga fiqihi, waliwo istimbaataati alfiqihiyya ezafuluma mu hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Yagamba thumma fataha al-Baqara, mbande awo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atandise suratu ki, fadhanantu annahu yaqifu inda nihayatiha, ndowooza nti anaakoma kuki, kiba kitegeeza yali amuwulira byakola ki, byasoma. Era abawalimu bajjawo nti bwe tuba tusome mu ssala y'ekiro yonna tusoma ki, tusoma lwatu. Okuggyako abakyala, mukyala tasoma ki, lwatu. N'omuntu bw'abanga alina abantu baliraanye nga atya okubeera nga abazuukusa oba abatataaganya mu tulo twabwe, ekisinga obulungi an yaqraa khaftan, okusoma wakati w'ekyama n'olwatu mpola mpola. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim, kiba kita khaftan, asoma mpola mpola nga yeewuliza nga tataaganya bana abaliddawa abebase. Wallahu ta'ala alam. Naam, ekibuuzo ekirala ekyomubuuza Sheikh agamba buzibu ki obuli mu kuwasa omukyala eyazaalako naye ng'abaana be yazaala yabazaala mu haramu? Mukyala yenna yazaalako, amateeka g'eddiini gatukkiriza omuwasa. Abazadde mu haramu oba bazadde mu ki, ebbanga lyamalanga mulongoofu. Allah bye yatugaana okuwasa, yatugaana okuwasa abashiriku abakyala. Allah bye yatugaana okuwasa, yatugaana okuwasa abakyala abenzi. Era Allah yagaa nti wahurrima dhalika ala almu'minin. Yatuuka ku benzi yagamba wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wahurrima dhalika ala almu'minin. Allah agaa nti abakkiriza kiri haramu gye bali okuwasa abakyala baki, abenzi. Wallahu ta'ala alam, teri kigaana kuwasa mukyala yazaalako ebbanga lyamalanga mulongoofu newankubadde ng'abaana yabazaala mu haramu ku ntandikwa. Saba Allah atuwa obulongoofu ffenna. Ekibuuzo ekirala Sheikh kigamba kiramulwa kitya bw'osanga layini esooka eyajjama okubanga ejjudde n'okoona ku muntu aveeyo eri ajje akwegatteko? Omuntu bw'ayingira mu ssala nga tewali space mu layini esooka ejjudde, tekikkirizibwa ate koona ku baakedde okubasumbuwa mu ssala zaabwe bwabwe badde emabega. Laala, tekikkirizibwa. Waliwo hadithi nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam naha anil istifaf, eri mu makulu ago, tekikkirizibwa muntu kubeera ng'akola asimba mabega wa layini n'abeera yatya bw'omu. Naye bwe ntuuka nkola ntya, yonna hiya ala al-karaha. Abawalimu bonna beegatta nti ya karaha, kutamwa, si kuziiza n'akutuuka ku ssala kukola ki, kufa. Amakulu kitamwa mu ddiini omuntu okusimba emabega wa layini n'abeera yatya omu. Kati bwe nsanga abakedde ate sikkirizibwa bo batataaganya, simba wekka, abalala bajja kujja bakwegatteko. Bwe kiba kiganye kitamwa,
naye wekibeera mu daruriyatul amur olw'ensonga nti tolina woosimba, era bw'ofuna ekifo woosimba genda osimbaawo okusinga okusimba emabega wa layini wekka. oba tokifunye simbaawo ate totataaganya bakedde muki mu layini. wallahu taala alam. ekibuuzo ekirala shekhe, omuntu abuuza Muhammadi okuva e Kampala, allah yarhamu. esswala bweggwa tuyina kwogera ki? esswala bweggwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yayigiriza hadithi weziringa seemu si bbiri nga zaalaga nabbi sallallahu alaihi wasallam byayogera. sahaba aga nti kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sallama istaghfara thalatha, nabbi sallallahu alaihi wasallam yatoolanga salam ng'aleeta istighfaru emirundi emeka? astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. waliwo hadithi ya ibn abbas radiallahu taala anhu fi sahihi muslim yaga nti kunna naarifu insirafi rasulillah min salatihi bitakbir, twategeeranga okuva kwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva mu sola ye n'ekigambo allahu akbar. abawali baffe bakivunula mu nzivunula esukka kwemu baga nti imma an yaqula al insanu ba'da as-salam mubashara allahu akbar ba'da as-salami mubashara, oluvannyuma lwa salaamu salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum warahmatullah nogati allahu akbar. oba imma bihadhihi alkalimat subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar. nabbi sallallahu alaihi wasallam kigambibwa nti ebigambo ebyo biriita oluvannyuma lw'essala. yanaga nti ahabu alkalimati ila allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah. nga bino ebyasooka tebamuwulira nga abyogera, bamuwuliranga ku kisembayo allahu akbar allahu akbar. eyo nayo qawlu min aqwali ahli lilmi, naye hadithi yali kiriya kungulu bo bwe baawulira okuva kwa nabbi muhammadi mu sola na kigambo ki allahu akbar. kati akoze kiri n'akola kino bonna tetusobola kubanenya nga taawili z'abawali mwe zakola ki bwe zajja. ekyokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam yamalanga essola yagambanga basahaba nti la tada'anna an taqula fi kulli duburi salati allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. ekyo yakigamba sahaba naga nti kwagala kulwa allah naye tulekangayo buli womala essola bwoti kigambo allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. nabwe kikyo adhikaali endala nyingi nabbi zeyogerako zetwogera nga la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. wa yustahabu era kiri mu sunna okugyogera ku makya ng'omaze subhi emirundi 10 ne bw'oba omaze asiri emirundi 10. wallahu taala alam. ekibuuzo ekirala kigamba abuuza singa mbeera mu swala ya farallah nembaako kye neerabidde okugeza mbadde nnyina ngenda ku rukuu ne ngenda ku sujuudu, oba ne neerabira okusoma al-fatiha ne nsoma mu ssuula ndala, sujuudu sahawi ngikola ntya? omuntu we yeerabira empaji mu mpaji z'essola alina kuddamu raka namba kasa weerabira empaji mu mpaji z'essola. mpaji z'essola nga ki? nga suratul fatiha ennene, la salata liman lam yaqra bifatihati lkitab. kasa weerabira eyo empaji, weerabira okutamayo mpaji, kutama mu ssola mpaji kitegeeza raka yonna ekola ki? weerabira okuvunnama eyo mpaji, thumma sujud hatta tatma'inna sajida eyo mpaji. weerabira obutebenkevu mpaji, al itmi'nan fi ssala mpaji. kasi omuntu yeerabiranga essola ya dawuba mpuube essola yonna agiddamu. kyova olaba omusajja oli nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yagenda gyali baali bamwita khalladu bun rafi'i sahaba oyo yajja n'asaala nga yeerabidde butebenkevu mu ssola. nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti irji'u fatusalli fa innaka lam tusalli, ddayo osaale by'osadde tofunye. kati essola eba efudde olw'obutateekawo buki butebenkevu mu ssola. y'ensonga lwaki abawalimu baafuula al itmi'inaanu fi ssola rukunu mpaji mu mpaji zaki z'essola. ate omuntu we yeerabira kye bayita sharutu min shuruti ssola, essola ayina kugiddamu yonna.
addamu sola yonna sharutu nga sharutu ki nga tahara sajja ayinza okwerabira kwetukuza agenda okuyingira mu sola okugivaamu nga wallahi saafunye wuzu ddamu osaali sola ndala lwaki tewafunye eki tewafunye wuzu wallahu taala alam ebyo bwe bityo biteekeddwa okubeera sujudu sahwi tugivunama oluvannyuma lw'okuleeta empagi eyo gyeweerabiriddemu alfatiha oba gyeweerabiriddemu ki gyeweerabiriddemu rukuu oba sujudu walilmu inda llah. era ssebo shekhe ebibuuzo nga bwe bitambulidde ku sola waliwo ekibuuzo ekirala nayo kya mu sola nti wano nga tuli mu tahiyaatu ekituufu yoona alabamu abantu ba mirundi esatu alaba batandika tahiyaatu bwatuuka ku ashhadu n'asonga olugalo ashhadu n'alabayo bba batandika esswala n'anyenyezaawo olugalo ate n'alabayo abalala nga bo basonga olutandika tahiyaatu asonga busonzi ekituufu ku ebyo ebisatu byonna ekiva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kyekiruwa waliwo nekusukako awo waliwo n'abanyenyeza awali okusaba allah tabaraka wataala awali edduwa nga bwalaba ebifo ebitalimu dduwa tanyeenya n'abasonga mu bifo by'okunyeenya byokka naye nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam kyetulina okutegeera nti bwe yatuukanga ku tashahudu yasabisanga lunwe nabwe kityo mu khutuba yasabisanga lunwe bwati ng'alusonga bwati mu khutuba allahumma aizza al-islam wal-muslimin wa adhilla ash-shirka wal-mushrikin nabwe kityo ku tashahudu yasabisanga luki ati waliwo ebifo nga allah yagamba nabbi we muhammad sallallahu alaihi wasallam nti tusabisaawo luki luno tetuwanikirawo mikono yani bakusanga nga mu tashahudu guwanika mikono bagamba omusajja naleka ekiki kikyamu lwaki tetusabirawo okujjako nga tuwanika luki lunwe. Ensonga eyokubiri nti hadithi zajja nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yasibanga bwati nabeera nga asonga al isbu'u alladhi tali al ibham nasonga olunwe oluliraanye ekisajja kibaita ibham kino nalusonga wakana yushiru bisabab hadithi ezisinga obungi ziraga nti yasonga nga busonzi wallahi kyekyewunyisa mwalimu omu yazikuŋŋaanya riwayati z'okusonga nga mpitirivu ziri mu riwaya nga 8 n'okukola ki okweyongerayo n'alaga riwaya nga 2 nga zoogera nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga alukola ki alunyeenya wakana yuharrikuha yad'u biha wakana yuharrikuha nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga alukola ki alunyeenya. Abamu bawali bagamba nti ishara bisababa nafsu tahrik n'okunyeenya okuzusonga obusonzi bw'olunyenyezi bukibalaba kana yuharrikuha amakulu yalujjanga wano n'alusonga tahrik okulujja wansi n'olukola ki aga nti oba oli abo baaliwaya y'okunyeenya bo balowoozaamu ekiriwa balowoozaamu kunyeenya naye nga baali bategeezaamu kulusitula kulujja wansi kulukola ki kulusonga naye ala kulli haali kyajja mu hadithi nga wakaana yuharrikuha yali alukola ki yali alunyeenya gyotasobola kukubako kifuba muwalimu omu yatunga yakuŋŋaanya riwaya ezo yalaba nti eno riwaya eyinza okubeera mu shudhudh eyinza okubeera mu yokunyeenya eyinza okubeera mu shudhudh shadhu bwe tugenda eri mu ilmu ya mustalih bagamba mukhalafatu athiqa oba asahihu bima huwa asahu minhu bwe kwawukana kw'ekintu ekituufu kwekyo ekikisingako buki nga balaba nti yadde entuufu naye yeyawukana ku ntuufu ennyingi ezajja eno eyokukola ki eyokunyeenya era nga bo balaba nti riwaya ezisinga obungi za kukola ki kusonga kati tusonga ddi era tunyeenya ddi kubanza gyendi byombi bituufu nze ndaba tanawu'u fi sunna kubeera nga sunna oba oyagadde nyeenya oba oyagadde kola ki so nga tanawu'u fi sunna nga adhikaali bwe zajja ku kifo kimu ne zijja nga ziri mmeka 2 kisobokera ddala nabbi okubanga oluusi yakola kino ng'oluusi yakola kino olwa sihhatu riwaya okubanga riwaya zaali ki ntuufu akati tusonga ddi era tunyeenya ddi ekituufu kwe kubeera nga tutandika ku ntandikwa ya tashahudu paka kuki ku nkomero bw'oba oli mu basonga lusonga okuva ku ntandikwa paka kuki bw'oba oli mu balunyeenya lunyeenya okuva ku ntandikwa paka kuki Sheikh Ibn Uthaymin Allah musiime bigambo bye yagamba
nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ekigambo kiri kyaga nti wakana yuharrikuha yad'u biha yali akinyonyola yagamba nti abamu kuba wali mbagamba nti assalamu alayka waliwo edduwa oba osabira nabbi Muhammad ng'onyeenya assalamu alayna wa ala ibadillahi ng'onyeenya ashhadu an la ilaha illallah tewali kukola ki kunyeenya tewali kunyeenya lwaki tewali dduwa oba okakasa kiri allahumma salli ala muhammad awo wonna nyeenya oba waliwo ki edduwa wakana yuharrikuha yad'u biha bwatu ya awwala ensonga eyo naye era yamaliza n'agamba nti naye bwe tuba nga tetufunyeyo obujulizi buga nti yanyenyanga mu bifo ebyo nga buli special ng'ekyo kiri amu tugamba nti okuva ku ntandiko paka ku nkomerero anyenyanyenye oba asonga alukole ki alusonge wallahu ta'ala alam. Wasembayo ebibuuzo bino bibiri sheekh ekibuuzo ekisooka omusiraamu yabuuza abadde alimu owakawe ne mukyala we nga bazannya omupiira ne baziina olwaziina lwa subuhi okugenda okusaala naye nga bakyazannya mupiira abuuza omupiira gukomaawo oba bamalize okuteeba. Barakallahu fihi. Ebikwatagana n'obufumbo ensonga z'obufumbo mu biseera by'essola bangi bawali bagamba nti singa essola basanga mu nsonga ezo la tatawaqafu mugende mu maaso. Lwaki tugenda mu maaso? Baga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam istinbatan wa qiyasan amma naha anhu waliwo ebintu nabbi byatuziiza okukola obuyaziiza essola okubeera nga tusaala nga weebiri na kino kyali badde kigwira ddala mubiriwa mu ebyo baleeta obujulizi baga kisookera ddala bwe tuba tutunuulira illa y'okuziiza omuntu mathalan nabbi kyeyaga nti la salata bihadarati taami olitasaala ng'emmere ekoze eki baga nti illa eri luddawa kuba bafuqaha bo batunuulira illa kyeviirako okuziiza essola mu kiseera ky'okukola ki kyokulya emmere etuuse awo nze ate kati ngende mu ssola baga nti omuntu ono obutabeera ate na wasiwasi mu ssola akati nze eno omupiira sinnamalamu okitegedde akati ate ngende mu ssola nja kufuna wasiwasi kamaliremu ki eyo qawlu min aqwali ahli lilm. Abawalimu abalala ne bagamba nti omuntu yali badde okugenda akkirizibwa okugenda mu maaso n'ensonga eyo naye ebbanga lyebimala ng'obudde bw'essola tebuyiseeko amakulu yejjama osobola ogifiira naye obudde bw'essola bwo tubukola ki tobuyitamu amakulu tokkirizibwa kuzannya kuva eyo 12 paka ssaawa mmeka enjuba weeviirayo zibeera ssaawa mmeka ati bano bashekhe mwase eri ewaabwe bamanyi nkankuo tokkirizibwa kusaala kuyisa mu budde bwa ssola era bw'olaba nga obudde bunaagira asooka okole ki sooka owummuze olyoka oyingire mu budde ki mu budde era nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziyiza n'omuntu okubeera ng'agenda mu ssola nga akutte ebyetaaga amakulu asibye ebyetaaga ebibiri susu ne pupu bayongerako mu byo ne bayongerako n'ekyo ekyokugenda mu nsonga z'obufumbo nti omuntu tokkizibwa kuzivaamu nga tonnabakola ki kumala hajayo kubanga nakyo kiri mu bintu ebiyinza obutakuwa butebenkevu mu ki Allahu akbar Allah yasinga byonna kati gwe n'ogenda mu maaso ngozi yasinga n'emmere naye nabbi yagaana Allah yasinga emmere Allahu akbar Allah yasinga okulya n'okunywa naye wekitiibwa nabbi yatugamba nti essola tegenda mu maaso. Barakallahu fiikum. Ekibuuzo ekisembayo kigamba kiri sheekh omusiraamu agamba tuli mu mwezi guno omwezi gwe bagamba gwazaalibwamu nabbi sallallahu alaihi wasallam omusiraamu agamba nti ate awulira era nabbi muno mwezi olunaku lwe yazaalibwa kati lwe yafiirwako kati mbwo okugamba abantu nti basanyuke ku bibiri tunakuwale fe abanakuwalola okuba nabbi yafa tuli batuufu n'abajaganya nti nabbi azaalibwa nabo baba batuufu. Ba ahlu siyar
bayawukana kinene mu kuzaalibwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yazaalibwa olunaku ki? Ila 8 aqwal, ebigambo biri 8 ennaku nga zanjawulo. Waliwo abaganda nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa ennaku z'omwezi 9, guno omwezi gwa Rabiul Awwal. Waliwo abagamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa ku 8 Rabiul Awwal. Waliwo abalaba nti yazaalibwa ku 12 Rabiul Awwal. Waliwo abalaba nga 15 nga wabulayo 15 omwezi guggweko Rabiul Awwal. Waliwo abalaba nti yazaalibwa mu Ramadan nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqwalu zaba wali muki mpitirivu. Ate kyekyanywera ennyo nga tekiriiko kubuusabuusa nabbi yafanga 12 mwezi gwa Rabiul Awwal. Ensonga lwaki tugaba abaganda baffe abakyakala amawuledi nti mukyakala ki ekituufu, kufa oba kuzaalibwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kufa oba kuzaalibwa, ekyo kyo kyanywera. Nabbi yafa ate nga mughayatu shia, min agradi shia, mu bigenderwa byabaki byabashia, wekubeera nga bakyakala olunaku nabbi Muhammad lwe yafa. Baga nti baali azaamanya Ali okubeera nga ye nabbi, ne Jibuliiru obubaka ne buwani nabbi Muhammad. Kati n'olw'ensonga eyo bakyakala okufa kwa nabbi Muhammad, kwe kutandikawo amawulidi. Wallahu ta'ala alam, naye ekyo kyekyasinga okubeera nga kitutebenkeramu, kubanga abashia bajja n'ekintu nga yuridu bihi shar, nga baagalamu bubi. Kuba mujja mutya n'ekintu nga mulaba nti mubuusabuusa mu meseji ya nabbi, ne mubuusabuusa ne mu Qur'an. Tulina mushafu Fatima n'ebifaanana bwe bityo. Kati ffe tugamba nti olw'ekigenderwa kyabwe ekibi tetukkirizibwa bakoppa mu mawuledi gye baatandikawo. Era baatandika mawuledi zaali za miteeko nga 3, eya nabbi, eya Fatima, eya Hasani, eya Husaini, yali 5 ndowooza ne Ali. Akati ne khalifa yaliwo mu kiseera ekyo zaali ziwerako, ne khalifa yaliwo mu kiseera ekyo, naye ne bamukolera mawuledi. Akati bakizuula nti abalabufu mu basunni tebasobola kugoberera gundi afaanana bwatyo, oyo katemba afaanana bwatyo. Naye baganda baffe abasuufi bo babagoberera, bakigula oluvannyuma, kuba abasuufi basiraamu, ffe ekyo tukikkiriza. Naye bakigula oluvannyuma lw'ekyo bakitunda ne mu bantu nga bagamba balina okusanyuka amazaalibwa ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ffe tugamba tetusobola kugoberera ntandikwa oba bintu by'abashia alaala. Ekyokubiri tugamba nti nabbi Muhammad teyakuza mawuledi, wabula tukubiriza abantu okwagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo tukikubiriza abantu baagale nabbi Muhammad, kuba ekyo kyekitteeka gye tukola ki. Ekyokubiri abantu okusoma ku nabbi Muhammad gwe baagala bamutegeere bwafaanana. Yali ani? Badali nabbi Muhammad teyali wa bulijjo. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriyo kitonde kisobola musinga bulungi. Abantu bawaanawaana abantu abatalina makulu. Nosanga omuntu ng'awaanawaana omusajja oba obuntuntu bwakolakolamu awo bukatemba, oba pulezidenti n'amuwaana olwaye byamukola ki, oba kabaka oligwa wendigwa. Kirungi okugwa kabaka waagu, naye nabbi Muhammad wa nkizo. Kati omuntu asobola omuvuma nga tamanyi nkizo ye, era naawe oyinza obutanyiiga nga boogedde ku nabbi olw'okuba tomanyi bunene bwe, nga bagenda omumuvumo oba okumulengeza. Naye bw'otegeera obuzito bw'ali, owulira muli ng'oyagala okugwa oli mu kifuba omumalewo olw'okudda ku nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalaamu, mwogerako ekigambo ekibi. Kati tusome ku nabbi Muhammad, kyekikulu gye tuli. Twagale nabbi Muhammad, tumusaalire, ekyo kikulu nnyo. Okusaalira nabbi Muhammad bannange si kweragaalaga bwerazirazi ng'abamu bwe bakola. Nabbi Muhammad otuula wali n'okola nga bw'olaba ibaada endala n'okumusaalira ibaada. Era wa afdalu salati ala rasulillah salatu Ibrahimi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
innaka hamidul majid. So tusigala tugamba abantu nti amawuledi si nkola yaffe ng'abasiraamu era si ibaada, wabula okusalira nabbi ibaada era ffe tugikola. Teriyo muntu ng'alimu akategeera okujjako ng'alina okusalira ani nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye waliwo bye bakisiiga, bali abakuza amawuledi bagamba bano abatagakuza abo tebasalira nabbi. Enkola efaanana bwetyo yakwagala kukkakkanya bantu, naye ekituufu kiri nti buli musiraamu yenna ategeera asalira ani asalira nabbi Muhammad. Naddala asaala ova otya mu sola nga tosalidde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyaziina otya nga toyogedde ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kati nabbi waffe Muhammad tumusalira, ffe tumwewulira era tumanyi nti ye nabbi waffe, tumwewulira tumanyi nti mubaka wa Allah, tumwewulira tumanyi nti bye yayogera teri yagenda kubyogera, yayogera mazima era tuli bagonvu nnyo eri ekyo kye yatulagira. Amma bino kalaamu duniya bye bazuulawo, wallahi kiraga nti amawuledi si ibaada. Ekigambo Allah kyayogera mu Quran, ibaada tebasobola gibuusabuusa bwetyo, wabeerawo ekibiina kiramba nga kyo tekibikolera ddala. Qala Allahu ta'ala afala yatadabbaruna alquran. Allah ganti abantu tebafaayo bwongo kuteeka ku Quran yeno. Walau kana min indi ghairi llah, ebakubanga teyava waani lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Mwalisanze nga waliwo abagamba nti eyo aya eyo teriimu mu Qurani, si ya Qurani. Naye okwegatta ku Quran n'okwegatta ku ibaada ennyingi kitegeeza nti ibaada ng'ey'essola yava wa Allah, ibaada ey'okusiiba yava wa Allah, twagyegattako ffenna tugikola ki? Kati lwaki amawuledi go gatwekweka bwekwesi? Okubeera nga waliwo ogubinja gw'abasiraamu nga guyawoga nti si bituufu ebyo, ekyo kyokka kitegeeza nti eyo si ibaada. Qur'ani bwetu bwegamba law kana min indika, ebakubanga si yawa lawajadu fihi ikhtilafan, twalisanzewo abaganda ebyo si bituufu. Naye okukkanya kw'abasiraamu ku buli kintu ne baga nti kikolebwa, twawukana bwawukanyi mu bintu ebyenjawulo. Oli n'omusanga nga bw'amala okusaala oba bw'aba asaala emikono agikola ki? Omulala ne bagiteeka wano. Ne twawukana nti oli yawugaana okuwa obujulizi respect, naakola ekyo kyakoze eki, naye swala esigalawo nga kiki? Nga ibaada era nga yava waani wa Allah. Kati amawuledi ge geekweka nabbi Muhammad, abasiraamu abo gutundu ogwo gubingi okubanga bo baagaana okukola ki? Wallahu ta'ala alam. Tusaba Allah ffenna atulungamye, tubawa ekitiibwa, wabula ekigambo ekikwatagana amawuledi nze kyagaana okuntebenkera mu mutima gwange nti ibaada gye tusinza naye ani? Allah tabaraka wa ta'ala. Baraka pozi na kino shaka tukimalirewo ddala lumu kifeewo. Omusiraamu agamba nti abategeka eddalasa bategeka eddalasa z'abakyala. Kati mbu ye nabbi yabeerakaawo, waliwo obujulizi bwonna obulaga nti nabbi naye yasomesanga abakyala. Bw'osanga abawalimu nga bakuŋŋaanyiza abakyala bagenda kusula eyo n'abakyala mu ddalasa y'abakyala, nti ne nabbi naye yasomesaako ku bakyala bw'atyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakuŋŋaanyanga abakyala n'abasomesa, era abakyala bakompuliiningi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam egaira hadith, si mu hadith emu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam abakyala abasinkana n'abasomesa, nabbi n'abateerawo ennaku nga zimanyikiddwa za kubasomesa. Amma okusula nabo mu ddalasa mu darusu, ekyo nyinza okugamba nti tekiyinza obutabaako bujulizi bukola ki? Naye yabateerangawo ennaku nga za kubakola ki? Kubasomesa ng'abakyala. Waliwo n'obujulizi obulala nga bulaga nti ddalasa nabbi bazibeerangamu nga bazisulamu. Amma ekyabakyala ekyo kyembadde sikola ki? Simanyi. Naye waliwo obujulizi nga nabbi ddalasa bazibeeramu nga bazikola ki? Baziwa ennaku eziweraawerako nga basoma eddiini yaani ya Allah tabaraka wa ta'ala. Mulundi omulala tuyinza okujja ne tukitandikira nako ne tukireeta mu buwandiike ng'obujulizi we buli obulaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yateekangawo duruusu basahaba ne bamalanga ennaku eziwerako nga basoma ddiini yaani ya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah. Kibuuzo. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukyala singa atandika okubeera nga yeesiba niqab, amateeka gamulamula nti nno kiba kifuusa kya tteeka ku ye obutagijjaako okutuusa lwafa? Nikaabu kitegeeza ekibikka wano muki ku maama eno gye babikka muki mu feesi y'omukyala, era kyekimu ku bijjuliriza hijaabu y'omukyala. Amateeka g'eddiini gaatulagira omukyala okubeera nga yeebikka buli kifo ekiri open, okubeera nga akikola ki, akissaako olugoye, era ne gakkiriza omukyala okulekayo feesi n'ebiki n'ebibatu. Olw'obujulizi Allah tabaraka wa taala yagamba nti wala yubadiina zinatahunna illa ma dhahara minha, omuntu tagezangako okuleka omukyala talekayo ebyokwewunda bye okuggyako ebyo ebiriki ebyo Allah bye yamukkiriza. Illa ma dhahara minha bawali bagamba nti alwajhu walkaffain, feesi naki n'ebibatu, naye bw'aba abibisse kyekijjuliriza ekyambalo ky'omukyala. Bw'abirekayo aba takoze zambi. Eyo qawlu yange, qawlu ya Sheikh Albani, Allah musiime. Amma bawali bafe aba mamlakatul arabiya saudiya bo bagamba nti kyatteeka omukyala okukola ki, era bw'ajjako hijaabu eno, sitira niqaabu n'agijjako aba asi, abeera mujeemu. Amma ekyajja mu Quran okusinziira ku ndaba Sheikh Albani n'abawalimu abalala kiraga nti omukyala bw'aba aleseeyo feesi tabeera asiya, tabeera mujeemu, abeera atuukiriza hijaabu, naye nga bw'aba abisse ne feesi n'agibikka, ekikyasinza okubeera akmal wa atamu. Kakati bwe kiba nga ddala omukyala yeebisse ku nikaabu n'alekayo, waliwo amateeka agamufuga nti tteeka alina kubeera nga agiteeka ku laala, asobola okubikka feesi ekya n'agikola ki, n'atagibikka. Wabula tumugamba nti ekisinga obulungi kugikola ki, kugibikka. Ekisinga obulungi era ekiggumiza omukyala kubikka ki, feesi. Mubi oba mulungi kubikka ki, feesi. Wawuli agamba kakati n'ababi nabo babikka feesi. Lwaki? Hijaabu bw'eba yajja eri abakyala ki bonna, oli mulungi oba toli mulungi, gwe bikka ki, kubanga likulli saqitatin laqita. Gwe gw'olabanga omubi waliwo amulabanga mata n'amulonda, gwe kyolabanga kyagwa ku mpakala waliyo akironda. So tugamba abantu nti hijaabu naddala okwebikka nikaabu kw'abakyala kyekyambalo kyaffe ng'abasiraamu ekikoze ekijjudde, newankubadde ng'endaba z'abawalimu zanjawulo mukko ku ekyo. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi Sheikh, ebibuuzo byange biri bibiri. Ekisookera ddala, omuntu singa esswala, obudde bw'esswala bumusanze ali mu kutambula, ali mu mmotoka, ekyokulabirako, esswala eyo omuddu aba agisaala atya? Emusanze ali mu mmotoka atambula. Ekyokubiri, kiddayo wali ku sujuudu. Sujuudu zireetebwa mu mbeera za mirundi ebiri wano mu swala oba esatu, ng'oggyeko sujuudu tilaawa ne sujuudu sahawi. Waliwo ereetebwa nga salaamu tennaba, waliwo ereetebwa nga tumaze kusaza salaamu. Wensaba otwawulireko awo, ddi lwe tugireeta nga salaamu ewedde, ddi lwe tugireeta nga tukyali mu swala. Barakallahu fiik. Atandike n'ekyo ekya sujuudu sahawi. Sujuudu sahawi kitegeeza oluvunnama olw'okwerabira. Omuntu ayinza okuba nga alina kyayongedde mu ssala oba alina kyakendezaamu olw'okwerabira, oba nga alina weyeerabidde nti kino nkikoze bweti, alina shakka mu ssala. Shakka kitegeeza okubuusabuusa. Bw'aba nga tannaba kutoola salaamu asobola okubeera nga avunnama envunnama bbiri, oba nga amaze salaamu asobola okuvunnama envunnama bbiri. Tuleeta ddi envunnama? Bangi mbawali mbalaba nti singa essala okendezezaamu sujuudu sahawi ebeerawo,
qabla salam katona tola ki mathalan omusajja nakendeze yali tudde tashahudu esooka natagikola ki kitegeeza nti muswala mulimu nukusa avunnama oluvannyuma lwaki essola qabla sala ngaessola tenakola ki natola salam ate singa ayongera mu ssola nayongeramu ekiyungu oba nayongeramu envunnama oba nayongeramu raka kifo kyokuvunnama wano okuvunnama 2 navunnama 3 tugamba nti yayongedde mu ssola era avunnama bada salam ekyo kyekimanyikiddwa eri bafuqaha wabula waliwo bafuqaha abamu abalaba nti sujudu sahawi ebeera qabla salam kullu qabla salam okujjako ngaoli yerabidde bwerabiri navunnama era kuba kisobokera ddala okwerabira nagirabira ajjukira ate avunnama oluvannyuma lusiba eyo kawulu naye omu akuwalu zabawalimu nobeerawo era abalaba nti oli wajjukira oluvannyuma lwaki lwa salaamu avunnama oluvannyuma lwaki lwa salaamu wajjukira qabla salaamu avunnama qabla salaamu naye ngaekimanyikiddwa eri bafuqaha singa wabeerawo okukendeeza mu ssola omuntu avunnama qabla salaamu wabeerawo okwongera mu ssola ovunnama baada salaamu essola y'olugendo tugisaala tutya essola nga ya lugendo tugisaala tutya nga ndi mu mmotoka kusooka kwa byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam teyalabwako ng'asaalira ku nsolo essola eza faradu kyalabwako nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangi bawali mwe bakyogera bwe batyo essola eza sunna yalabwa ng'azisaalira ku nsolo oba ku byebagala yensonga lwaki abawali bagamba nti omuntu teyalisaalidde mu mmotoka illa li darurati l amri okujjako nga kiyitiridde ng'obudde bw'essola agenda buyingiramu olabanga zukuuli egenda kuyingira ddala oba maalibi laasiri egenda yingirira ddala mu maalibi kuba zino osobola ozigatta ebbino ga nja kukola jamu taakhir nja kugatta eno kweno naye bwe kiba nga si kyekyo omuntu yalibadde essola azisaala ng'azisaala mu ngeri emanyikiddwa etaliimu kubeera nga asaalira ku kidduka oba ekyebagalwa ez'etteeka tugamba tutya nti bw'abanga ali mu nnyonyi ali mu kyebagalwa ng'alaba obudde atya bugenda kuyitako asaalire waali bil ima yerwa nakulaza walibadde okubeera nga ayimirira atuula n'asiba busibimiki mukono okukutama alaza bulaza bwali ate okukutamira ddala wansi n'ayongeramuko okukka katono ebatyabawali bagamba paka Allah wamusaasira n'akola ki n'amaliriza wallahu ta'ala a'lam tumaliriza Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikum salam Sheikh, ekibuuzo kyange kiri nti era ku swala ez'olugendo singa tuba tusisinkanye mathani ku muzikiti ne tusanga nga imaamu waawo waali eswala ya dhuhuri ne tugamba nti ffe tuli mu lugendo ani alina okubeera nga asaaza esswala kubanga waliwo we twasaalirako omulimu waawo n'agamba nti ate kuffe abali mu lugendo fe bakola ki fe aba bakulembera esswala so kati nsaba kuntangazaamuko nti esswala eyo ebeera etya essola y'olugendo bwe lubanga olugendo luwanvu luweza okukendeeza ku ssola kiri mu sunna okubeera nga abana ab'olugendo basaaza abakola ki abatuuze kigamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaaza fa qassara wa jamaa qataa wa jamaa yasalako n'akola ki n'agatta olw'okutya nti tuyinza okubabonereza nga ate n'olugendo lwennyini kibonezo gye bakola ki asafaru qitaatu min al adhab kiri mu sunna bw'obasaaza bo bali bayimuka buyimusi ne bakola ki ne bongerako naye mmwe ekyammwe eky'olugendo kiba ki ate gw'obanga gw'obasaazizza bo balina ate kumalayo naawe okitegedde omuntu bw'abanga omutuuze asaazizza abali mu lugendo amateeka gagamba alina okubeera nga bamalayo ate bali babanga be basaazizza bano
abatuuze basituka ne bamalayo bba ate baba bamaliriza ekyabwe. Wallahu taala alam. Kize tukomaawo, tulinayo ebintu ebirala bingi byetwagala okukola. Saba Allah atuwa obulungi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. twebaza abalabi baffe ababadde batulaba bulijjo, abalaba pulogulaamu yaffe niyo okwanukula ebibuuzo ebeerawo buli wa mukaaga aba Rawda nga tuddamu ebibuuzo bino. Twebaza mwenna ababadde batulaba, aye tulabagane omulundi ogujja ku lwomukaaga olujja mweyongere okubeera nga musindika ebibuuzo byammwe okubiddamu beetefutefu okubeera nga biddibwamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.